Giri mu kibiina kya FDC ekyatuusiza n'abantu okwekuba olunaku olwajjo. Bwana Divorce tandikiraawo. Saimo ne Hafi mwasimutya n'abalungi baterefayina abalungi. Olunaku olwaleero lwa kusatu wiiki etambula mpola tugenda tutwalize ennaku z'omwezi ziri 2 mwezi guli gwa mwenda tugenda tumaliza mpola. Weewaawo ndi wano mu kisenyi olunaku olw'eggulo twabadde n'ensonga eza FDC. Nkutegeeza banafa basimba automotive banteese basimba automotive banteese olunaku olwaleero bagamba Divorce tambula muneera yingira ekibuga Kampala ng'okozesa piki byaffe ya UG boss ekutambuze wetu utalaga ekibuga n'ebiryanyewo ofune endowooza z'abantu piki so gifuna amatabi ag'enjawulo wali mu Ndeeba ne Kamwokya kyafune piki nnungi nnyo ekolera Kasimbi. Nkutegeeza nti ate perfume gyemba olunaku olwo bagiyita Billy End Katong Road. Bagikolera mu ggwanga lya Indonesia bagindeetedde Robert yagireese. Olunaku olwaleero ensonga ezigenda maaso mu ggwanga ekibiina kya FDC kyayoddemu olunaku olw'eggulo ebiwayi obuva wano obuzibu baawa entalo zino eziri wakati mu kibiina zivudde ku ki n'okutuuka okweyuzaayuzaamu n'abantu okwekuba. Wano wendi nina abantu wano wendi wano mu kisenyi abantu bajja kuba tuwenzooza batubuulire obuzibu buvudde ku ki naddala mu kibiina kya FDC. Abakulu mwasuze mutya beeno waayi wasuze otya mbongaako nno nkuwa 5 bitambula bitya mpola gezaako ekyenkya gwe wakifunye ekyenkya sinaba kifuna lwaki mbeera mbi mekwesiba ku mbeera kati yafuuka lwe wama gwe ekyenkya akifunye seeka ekyenkya mbadde sinakifuna mukama wange lwaki sinaba embeera kyali mbi nnyo ensonga egenda maaso mu ggwanga olunaku lwego twabadde n'ensonga za FDC ekibiina wetwogera kati kyayawuddemu ebiwayi mwe mulowooza obukubagano buno buli wakati mu kibiina buvudde ku ki era buyinza kumalibwawo butya gwe nga gwe wabirabye bwe byatambula ebya FDC nabirabye obukubagano bw'abo abasajja baagala nnyo ssente naye kati ffe twakyuka tadda ku muntu omu tetuli ku bibiina tuli ku Bobi Wine. Wayi taata gw'oma gw'olowooza ki ku nsonga z'ekibiina kinnansangwa bimu ku biwangadde mu ggwanga Uganda okulabika nti essaawa zino bakubagana embeera evudde ku ki abula mukama wange ebyobufuzi nga nze sibigenda nnyo sibimanyi semanyi omanye ebigenda mu maaso mu ggwanga ebigenda mu maaso byombiraba naye ebyobufuzi ebyo sibimanyi sibigenda nnyo ggwanga temujja diterere wama taata wasuze otya obulamu buli butya jangu eno taata wama tuwayeemu oli butereevu ku terefayina eyaffe taata bitambula bitya wano tukola mulioko n'omwami oli olunaku lw'eggulo twalabye okusika omugwa wakati w'ekibiina wabakulembeze mu kibiina kya FDC. President wakyo essaawa zino amuli ate alina ekiwayo ekikye chairman w'ekibiina ambassador waswabirirwa naye alina ekiwayo ekikye ozo obukubagano buno buvuddewa mu kibiina soka webuze byafuuka bitya ebiwayi nga ate kyali kimu omu yayigatta ku bali abali mu gavumenti bano abasigaddewo bye baagala eggwanga likyuke ate nga kyekituufu kuba ekitandisaawo ekibiina kyukakyuka kati gwe bodde ate kwegatta ku bali ate bebe mulwanyisa oba omufuusa omuntu omwo yamuli ati wa muvumenti kyekiraga nti wenaare anti yalya ne security ennyini gy'ayina era ogirabirira ddala nga ya gavumenti buli afuna security kiraga nti waliwo security ate yawukana kwene yabasiviliani amuli ati ye nga amuli ati talina buyinza bulagira poliisi egende wali emukuume okuleeta agabinja g'abavubuka abatakola eyali badde emirimu myaka gyammwe n'agateeka wali gakuba abantu gababbeko amasimu olabye ogu baasibye tumazeewo tutya obukubagano wakati mu kibiina kubagana abantu mululu katoyinza bumalawo abantu babafuze nnyo emitwe ne giwutta ate kati nze kankubuliramu na kano agasajja aga gakuzeekuzeemu okuva ku myaka 5 okudda waggulu gonna gaawuba nedda olaba abantu abatunda ettaka ly'ebika kuliko myaka gyo nedda baaba abantu abatunda ebibiina kuliko myaka gyo kati abantu abo baawunze endaba y'ebintu abavubuka bye babisobola essaawa zino abalonzi oba magezi ki mu kaseera kana k'okulonda tugenda mu bakumire ku mununuzi aliwo omuntu omumanyi naawe kusaidi FDC yo kiri kitya FDC tewakyali bununuzi naawe ate bano tugamba ate omuntu alwanyisa Kristo n'ogamba mu Kristaayo eyo tekyali omuntu yasigaddewo omuwa emagere tukiriza nti
tuyinza okuba tulinawo essaawa zino emunyenye eriwo bannabibiina n'ebibiina ebirala obiwa amagezi kyobutatuuka mu mbeera ekwo ebibiina egyo ebiri ebirala bisobola ate mulimu n'abannya byabufuzi nga si ba byabufuzi nga booli kati goyinza okujja n'oteekawo ekibiina ng'oli wooli n'otomeza ffe aboowino ne tukuyingiramu nga bino ebiriwa mumanya mutya nti sibyo ate si byeri obubonero bulabika goloza singa tukwata ababbi obubonero bulabika obwannabbi abantu byoyogera ne byokola byeraga nti kati ono waffe ono si waffe ebikolwa byo ffe tetuli balalu Uganda tebangamu balalu tulaba wabula nze nga bamuli ba CBS kyenjagala obbatuma omusajja gwe bayita Lutamaguzi omumanyisa makula mumwongere obudde okumuleeta okwo ku CBS ne muvulugavuluga nga atayogera ebintu bye twagala tweyanzege olwendowooza yo taata butereevu naye nga mumwongere obudde olaba naye bonjiyeko akazi nedda baaba wajiri mukole pulogulamu nga ya Lutamaguzi Ssemakulu ogwo kati Lutamaguzi byayogera muganga nange byenjagala noweebwayise nowaawa naye bano bemuleeta tweyanza butereevu ku terefayina eyaffe ezowulidde endowooza zabantu kino omugo okirowoozaako ki wakati nga tugenda mu kulonda okubindabinda tetubuuzayo ebbanga lya myaka 2 okutuuka mu kulonda gweokirowoozaako ki wakati ebibiina bitandise okweyawulayawulamu twalabye ku FDC tetumanyi oba n'ekibiina kyakiyinza okweyawulamu enjawukana zino zivudde ku ki ze divorce matovu sizidde wano mu Kisenyi endowooza zowulidde abantu bakuwadde nga bakirowoozezzaako nnaku olwaleero mbeera bulungi tukale olunaku olw'enkya wangaala ayi maaso mongi. Okay, ebyo bya side eyo ebya politics naye bwebulamu bwe tutambulira byonna nga binabitambula affe we tuli terefayina ne ttiimu y'amawulire okuba nga byonna tubibatuusaako toya kuba tubajjako engalo naye tuva ku terefayina programu zaffe endala zikyajja bulungi nnyo zitandika butandisi siba bulungi era Sumulula twecce tuwe endowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu programu Sumulula twecce ewagiddwa